mugende mu kifo ewali emiti egitemeddwa n'ekifo wano wetutudde emiti wegikola ki wegiri olabe enjawulo ekola ki enjawulo eriwo so amaanyi gooteekamu gwe ng'omukulembeze w'ekitundu okukuuma embeera eno gye tulimu ng'ekyasigala yeemu oba n'okwongera okulongooka toyamba muteesaasira nga omuntu naye oyamba gwe community yo n'abaana n'abalala abalijja okuba nga tusigala mu mbeera ekola ki ekola bweti embali kolumu nsuubira ngera kye ngenda okukola nze kennyini nze ngenda okuba atandikirwako niwankubadde nga mbadde nsimba naye ate ngenda kwongerayo okulaga nti leero nina kyentandise nsimbye omuti ku lwa butonde bw'ensi ate n'ekyalo kyange ng'ekyezitwe nkikubirize buli omu abeere n'omuti ng'asimba emiti naddala okuyita naddala ku nsalosalo okusooka kwa byonna ku bibanja abantu ne babugayaalira so kati ffe tetujja kugumiikiriza kuba nti tutuuka ku mbeera ng'eyo ey'embaale ng'ate tulinayo tuyinza okutandikira ku bibira byaffe ebyali ebingi ennyo naye nga kati tukyalinawo okwo we tuyinza otandikira titubadde twagala abatuuze baffe mu luka gw'ezzitwe okusinziira wenkulidde ng'ebibira bino bingi nnyo nga mulimu n'omuti gw'oyinza ossanga ne weebuuza nti oba ki so kati newakubadde nga bagisaze olw'enfuna bagitemye amanda masiini zigimazeewo nga nkisaba abatuuze tujjumbire kulanga tusimba emiti tulina emiti emyangu ng'emisizi ekitatwetaagisa nakugula nga wosanga weguyiye ensigo osobola okusimbuliza ensigo ezo n'oba nga osobola okugaziya obutusoose nabwo butuyinza okusooka nabwo mu kyalo kino ng'ebibira biweddewo ye kubeera n'ekyeyo ekitali kya bulijjo ekiyitirivu ekirala bwekyeya bwe kyeyongera tuba tetukyalina bwe tuyinza kufuna mmere naye kati nkulu leero we tuli mu lukiiko nze ndaba nti ekitundu tugenda kufunamu okusinziira ku bye tubadde tulabye ne mukulu Muteesaasira byatukoledde tugenda kufunamu ki nti abakulu waggulu bayinza okuba babadde tebamanyi kiki kiri ku gulawundi niwe tuweereza ekiwandiiko nga kino kijja kubategeeza biki ebiri ku gulawundi obujulizi obubwe ffe kye tusaba omulamuzi atusalizeemu ki ekyapa era tujjalo n'ebbaluwa gye nali ngamba RDC nti ebbaluwa gye tukumyawo eno erimu abatutwala tugende nti awo omulamuzi yasalawo bw'ati nti ekyapa kino ne kino kyafula mu kyamu era twakoze eki twakisazaamu kati ebbaluwa gye tutwala mu ministry nemanya nekiteeka ku fayiro yakyo naga nti ddagirira wadde ekifo ekyapa wano kireeta luli ne kkooti yatulagira ekyo tekyali kiramu bakitwala mu ofisi zonna bakikola ki kati obuzibu obuliwo bukitasazibwamu ajja kufuna omuntu omulala akimuguze ate tukomewo tubeere mu ki dduka naye kati oluwajja nayaga nti gende weero situ ebbaluwa eva mu kkooti ogiraba yagamba nti ekyapa kino eno yali ensalawo yaki